abadde updated nnyo naye ensonga za Haji bambi kati Hajjat ateekwa okuba yejjusa. Naye ng'abantu babadde bali ttiimu Haji abasinga. Bambi wano we baavumidde Hajjat bambi. Naye Eddy waliwo omukazi eyazze n'agamba Hajjat yagambye nti abavubuka abato tebawagira kukwana bakazi bazaalako. Abavubuka abato abatazaalangako mwagale abavubuka bannammwe abatazaalangako abakazi abazaalako bano banzija n'abaana bisiraani muba mwetise abakazi. Omukazi yazze n'ayogera bw'atyo mu kamera ataswadde nako kwogera kigambo ekyo mukazi munnaffe. Ekyama kino kiri nti kyayogedde kituufu. Nedda Eddy kituufu biki? Kati nze kankubuulira amazima. Abakazi abazaalako basaana kuwasibwa ffe abasajja balina abaana. Otyo? Naye omuvubuka atalina mwana bw'obeera n'omukazi eyazaalako maani obeera mazinnyo. Andi kati omuvubuka aba ayagala omukazi eyazaalako kubanga omukazi eyazaalako alina responsibility aba afaayo aba amanyika ke yaako. Abakazi bonna abazaalako bafaayo. Obeera wa kisiru. Oba otandikidde gumu ku 0. Oli bw'ogenze naye. Singa obadde toyina mwana tewandyagadde mukazi alina mwana. Tisobola ne bwaleeta obubumbi bw'ensimbi. Kakati kati oyina abaana bo kati that means osobola okukwana omukazi nga naye alina abaana ne mubeera nga mwenna muyina. Yes, kuba ffenna tuli ba bizibu. Nze nkubuulira amazima. Omukazi alina abaana asaana musajja alina abaana. Musomesa senior akulamusizza muganda we Jebbi. Naye ate n'abakazi abalina abaana tebaagala basajja balina abaana baagala omusajja nga talina. Abo babeera baagala kubakozesa. Nze kankubula kinyuma nnyo omukazi. Ye omukazi n'afumbira omusajja alina abaana. Nga ye omukazi talina. Kubanga ye omukazi bakolera mu ki? Yes. Naye nkubuulira amazima bw'ofuna omukazi alina abaana obeera wesse, obeera musiru, obeera ffala. Oba weeyongeddeko ebizibu. Oba mbwa. Nedda muba muli mulaavu. Si mbwa muba muli mulaavu. Omukazi alina abaana be bananga oli mulaavu. Omwana akubikka essuuka Eddy ne weerabira byonna eby'oku nsi. Bakugamba ekino buli ali mulaavu abeera ategeera. Obeera weewe. Gwe baliriramu. Akagaati kawali badde ogula mu kasharinge ne mukyala wo nga mwezimba abaana bakalya ennaku 2 oba 1 kubanga abaana obeera ffala nnyo maayi. Eddy mukwala bagamba nkwagala ne package yonna abasajja abalemererwa ensi badameji. Eddy weeberere naawe abakazi abafulenga Eddy wano balina abaana balina n'aba kati yes ekituufu kyogerwa. Era okwagala omukazi alina abaana oba weekubye bomu okusobola kuba nawe omusajja olina abaana kuba kadde konna addayo wa taata w'abaana kyekisookerwako. Omwana obeera wambwa oba otegeera. Wabula Eddy debate eno gye tutandise tegenda kugwa leeta abakazi waggulu. Amanyi abakazi abasinga balina abaana tujja kwebereramu. munoonye abasajja abalina. Yes, tugenda bavuga. Nabalebe biraavu. Tunuulira munno talina ate yanoonya ssente. Ewaka aleesa akakoko. Abadde agenda okulya ekifi kimu okuteeka supu bagenda kumuwaako luli. Olwokuba omukazi alina obwebeeya lw'abaana. Oba okitegeera? Yes, omusajja abaguza abaana basooke balye. Abaana nabo balyeko bawute. Kiki ekyamugobya ku taata w'abaana n'alyoka adda eno ebizibu byonna n'abikumalirako? Omuwuliza nti n'abaana baani? Nabakwini mbuleti Mr. Singo. Abakyala bonna abazaddeko basaana abaana.
Kati mwagala tunobenga tunobange abaana tubaleka eri gye tubazadde tujje tufumbe nga tuwalira. Kwiso je n'abaana jangu wekka lwaki ojja ne full package abatali baana. Baana bange oluusi omusajja oba abaana nabazaala nsoma nga nkyali muto. Kati tolaba Hajjat afuuse ekirooto kyange. Kati nkusa omusajja ow'ekirooto kyange naye olwedde nina abaana naye ng'omusajja gwe nina wa kirooto kyange. Eriyo omukyala alina abaana agenda na musajja lwa kirooto. Ekyo kubawo nnyawo. Namwe abasajja ab'ebirooto byaffe bajja leeti ng'oba wazaalazaalako dda najja ng'akwagadde ate nga wewe ekirooto kyo gwanditookeddeko ate nga yasembayo. Olina abaana nga lwaki mupakuka? Kati twegayidde bebira musaba Mukama Katonda akuwa omwana omulenzi ate omukuze. Omwana omubuuliranga mazima n'omugamba tofumbirwa oba tewasanga omukazi alina abaana nga gwe tolina baana. Kubawo nnyawo Saalongo. Nze nkubuulira obeera wambwa nnyo. Ako ke kamu ku kubonera akalaga nti oli feeriya. Kati ekitegeeza Hajjat bye yabadde ayogera bituufu nga yeerabidde nti abasiraamu bazaala abaana omusajja omu abeera n'abaana nga 8. Bumwagala abakazi abatazaalangako emba temuzaalangako. Nga yatukubye wala. Wuliriza omusajja bw'asanga alina abaana asana afuna omukazi yenna atazaalangako kubanga yanoonya ssente. Obuzibu bwonna buli ku ye. Singa obuzibu bubadde ku mukazi omusajja naye alibadde free naye obuzibu bubeera ku musajja. Nekubuulira amazima olubonero obulaga omuntu nti tategeera bwebwo atandika kugamba abantu nti bannange laavu oli musiru laavu ekwebasa nambizi. Wabula Eddy naawe otukubye nnyo kyogamba omukazi yazaalako abaana abangi abambizi Eddy. Nze nkubuulira obeera wetadde mu kkomera. Wabula oli munyiivu. Bwe balirira school fees time bwetuuka bonna bagenda kutunuulira ofune stress obaana b'otomanyi b'otogenda kuzzaako wadde eggi. Kyekyo. Anti kati abasajja bayigire okwo. Aji ekyamututte mu kkomera kuleeta mukazi yazaala baana wuwe naye ate ne Aji naye yeegomba. Baganda ategeera obulungi. Ategeera lwa nsonga yasaasira nnyo Hajjat okumutaasa okumufunira amaka n'okumukuzira abaana batali babe. Nkusaasira mu ki? Taata bazadde bo baakuzaala nkusaasire. Nze ndi ttiimu Haji nene Haji Mawaya ogenda otya n'omukazi alina azadde abaana 8. Haji bamuteeka mu cupa. Oyina foundation. Eddy kankugamba ekintu kino lindako Eddy kankugamba ekintu kino. Haji ali mu cupa. Soko olindeko. Olaba Eddy. Abasajja bonna e Uganda. Kyakoze mu bufumbo ng'olina abaana balenzi. Amazima genyini wallahi tofumba mu makage. Bajja ofumba mu makage ng'akimanyi olina bawala bokka. Lwaki abasajja baba baagala okuwalampa abawala abo nga bakuze. Teriyo omusajja wogenda fumba ng'olina abaana balenzi. Naye oba olina abawala akukkiriza naye baba baana bajje babeerewo. Naye baba balenzi takukkiriza era ne makage tofumbamu. Why? Abasajja bakikola nnyo ekintu ekyo. Nsobola okugamba ekigambo n'otokikkiriza. Batuufu babalye. Olaba kyekyo era kyova olaba ne Aji yalya. Lwagwa muwolereza abasajja lwekwabankana bonna kasobeera ng'olina omwana omuwala ngoze mu bufumbo bwakukkiriza n'omwana omwana naye omulenzi tamuleeta agamba mutwale ewaabwe. Wanda omulenzi abaagala kubba bintu bya musajja ajja kumutta. Ajja kufuna obujja alowooze ng'ebintu bya taata we. Yeebaleko Mr. Eddy. Kankusiibule neeyongeddeyo mbadde. Oli ku mirimu? Ngenda ku mirimu kati. Genda onoonye abaata muganda wange. Nakalamba kukambulako oba wakyusa enamba. Kankakuweereza mu inbox. Ndowooza ontegedde. Ani ono? Bantu sawundi obwerabidde. Nakutandise ddala ntege. Okimanyi nti no mbadde mmaze gagamba kukwejjako nti kakuweereza akanamba.
jako muganda wange bulungi obulamu bwa butya obulamu bweyagala ugamba ota Germany ali biki Germany ali easy ali bulungi muganda wange nsonyiwa mbadde kwesirizaako nga mbadde maze kwogera kwejjako nakulengedde ddala nkunoonya nenjaga kukubira straight nenamba zonna nzavaako zewalina neŋamba nange taata maze okufolowinga tugenda kugula mu ka inbox alright ubadde mukyayogera ku kya dadi ekyo nga ne mama bebe omumanyi oli naye nga yafuda mu Nigeria naye yakuuma abange omanyi n'ebifaananyi byo ebyembaga nabiwanga ne mu ddiiro lyange era kusula eri kasasiro ate onkoze ngenda bijjayo ebikyalina makulu Sam wangi begamba naawe oli awo olinga Haji anze li Haji nina mukaaga Nange mwami Eddy gyebaleko ssebo ogamba otya yuuza endi kakati munange nze mbadde nteesa nze ndi tiimu Haji era nagenda ewa Haji olunaku olwokubiri lwe nawulira nga omukazi atandise okutalamaga n'abaana ebigambo nenzira ku Haji omukyalo oyo teyakeera ku makya mmuwasa wabula omukyalo oyo yamwetega which is okay yamugamba nnoonyeza omukyala njagala omukyalo ow'okuwasa n'amukubira essimu ng'ali Sudaani n'amugamba Haji nange wendi sirina musajja ng'amaze okulabamu Haji amakulu nti asobola okubeera naye n'abaako ne byamubbako tuli wano nti kati gwe yuza olina abaana bo omusajja atalina baana asaana okuwasa simwetaaga nange oyogedde wama bulungi nze simwetaaga era nze nyina abaana bange era bwe mba nga njagala muntu wa kutemesaako njagala muntu alina abaana be oyogedde bulungi wamma yes ate yuza wamma wulira ate okwagalako obwagazi oyagala alina abaana oba oyagala atalina kakati saawa zino ndi muntu mukulu nyina abaana nzino ndi mu myaka 39 okitegeera kati saawa zino lwaki mba ngenda ku musajja atalina abaana myaka 3 myaka 34 myaka 34 njagala myaka 45 ng'alina n'abazzukulu mukwana yuza amazima onkanzeemukko mukwano kati yuza gweoyagala byabuga gweoyagala musajja omukulu eyakola edda nedda ate nze siri mubbi siri mubabbi okitegeera nze njagala mukwano gw'abantu ogw'omuntu omukulu anantegeera nti njagala kino njagala kiri naye nemutegeera mwalabye bulooga eyawasiza akasajja kakampi abantu ne bamisaamu eggaali namulabye naye ng'olwati omusaamu eggaali Eddy omuntu oyo omuntu gw'aba ayagadde nedda abantu babadde tebamuyisaamu ggaali lwa musajja abantu bamuyisizaamu ggaali lwakuba omukazi oyo amanyiira avumya abantu bangi yeeyita nnyo owakabi naye tebamuyisizaamu ggaali lwakuba musajja era nga omusajja simulinaako mutawaana n'abantu bonna ndowooza tebamulinaako mutawaana naye omutawaana guli ku nneeyisa ya mukazi kituufu oba kitegedde kati era Eddy lwendi wano ndiwo eri kalangalo mitiyana bwendatuka okubeera nga zijja wano nga buli kaseera mbeeragirako nti ndi wa bbeeyi That's not good.
gwe tufiiriddwa wale tufunyeyo omukolo gwetagisa amatoke gakeekalangaalo nga batijja kubeera disaster buli muntu yenna buli wanaalaba bajja okukuba ekifaananyi oba okukwata ka vidiyo kituufu kati essaawa zino bebiraavu oba gweyuuza ne bwogamba ngenze kuziikirako Eddy miti yanna ewaabwe ekalangaalo bw'ojjayo essimu obeereko ky'okwata gw'obeera fala kuba gwe teweeraga buli muntu amanyi nti Eddy Mezaya alina ne baganda batambula nga amatako gali wabweru kituufu weweraga nti wamalayo nga newamu waliyo abakyasula ku mizigo abatannaba nakwetuuka osobola okweraga nti wamalayo naye buwulira abantu amazima kituufu nti bannange nze kituufu mbeera Sweden era nze Mezaya naye nina ne baganda bange nze waffe basiraamu naye nze nina ne baganda bange bali embizi okitegeera ali mu bbaala n'amukuba ekifaananyi nze siswala kuba olwedde buli muntu akimanyi kati gwe Eddy twakumanya from day one oli weekalangaalo n'abantu bali e Bulaya wano beepanka ne basanga emmotoka z'abantu ezakabi mu parking najenaga nakuzako ekifaananyi ku mmotoka yo ate nga jjukira bakyalina gundi ez'okusasula jjukira ne Bulaya tebasaba kaashi yenna oba osasula mpolampola kati abantu bamuyisizaamu eggaali simanyi bamuyitaani omuwala bamuyitaani viruigo simanyi amito abantu bamuvumye bambi nange akatambi waliwo eyampeereza nga bamuvuma abantu bamuyisizaamu eggaali bambi naye ate munnange kankulu olaba abo abantu abo abampi abazungu babayita baliito people olaba abo abantu abo baliito people munnange eno waliyo waliito people nga badokita nga bayinginiya kwegamba gye bali baliito people abaasoma abayinamu ate omuntu waba ayinamu mukwana afuna omukazi ow'ebbeeyi anyirira ayina omuntu waba ayinamu sente giraba edduka okitegedde wano obeera ku kkubo oyo liito pasoni oyo baliito people n'akuyisaako eggaali n'ogamba eggaali nga nsave nga bamaneja balowooza ki omuntu okubeera omumpi nti aba takola ki nti aba tasaanidde nedda era nze muli ndowooza abantu bonna abasekeredde omuwala oyo balimba basiru gakuba nenneeyisa yaffe ebeera mbi mu bantu nkulamusizza naye Eddy labayo nze waliwo ekigambo kye mwogedde wano eno ne mugamba mukulu nva kukola bebirava ofumba biki mukwano mbadde naakava okola mumanyi wuyita weetuyisa kati ndi mufumbira essaawa zino mbadde naakava ku mulimu naye tekirina buzibu ndi mufumba nte tetegeka kyakulya naye kambabuulire nze tuddeyoopiki eno gye nabagambye bannange omuntu oba olina omwana omu kiba kyetaaga n'ofuna omusajja ng'alina abaana babiri oba nga talina oba olina kufuna oyo naye ng'alina buli muntu yeeyagaliza ekirungi naye omusajja yenna nga tolina baana bw'ofuna omukazi alina abaana obeera mu ssiro eminali mutwalo kandi gwoba ogenda kukulizaawetulizaako bomu yennyini oba ogenda kukuliza oli musajja naye yagala omukazi ng'onaawe olina abaana nga naye alina abaana omanye nti bw'onooleeta omugaati n'abaana bo bajja kulyako naye gwe ogenda okole ng'okolerera abaana ba musajja muno obeera muwaya kati Eddy naawe tuddeko emabega Eddy sooka olindeko eriyo abasajja abatazaala naye nga baagala abaana abo nabo gye bali oyo abeerako ekizibu abeera mulema alina ebizibu bye
Tubatwogera ebintu bino tetwogera bantu balina buzibu. Anti kati Eddy nayo obuzibu naye ajja nga tamanyi lwaki tazaala naye nga naye azze naye nga mutubula bwerityo. Abatazaala bo balina ebizibu byabwe. Kabira nkulamusizza Kabira. Nze kankubulira omuntu nga tozaalangako. Nze mbalabe bangi obeera ffala emirundi mutwalo. Kati otandikira ku gumu 0 oba ng'oli gw'ogenza okuwasa oba gw'owasizza oleda era abaana be 2 oba 3 abakubye golo 3 nga gw'oli ku 0 obeera ffala. Kituufu. Nange Eddy okubya nnyo bambi abasajja bafuna abakazi abazaalako n'abaana kati wewe ako ge mazima muno abantu bajja kunyiira. Beba bafuna ebizibu ng'abaana bakulidde ddala. Gw'okimanyi nti nno abantu abasinga ebizibu ffe tubyereetera. Abaana 3 omutwalawo. Kakati oyo agenze n'omukyala ng'alina abaana nga ye talina. Omanyi bajja pretendinga bajja kwefuula nze nina omutima mulungi nnyo neno ng'ogamba gwe sirika. Obusiru bwagenda kulaba nga wayiseeyo emyaka 5-10. naye Eddy labayo tudde ku gundi ku side endala eri abakazi aba balina abaana abasinga bali so hard working basobola okulabirira abaana baabwe. Omusajja ajja n'amukwana ng'akimanyi yagenda tuwuliriza ne bwaba mukozi nga hard working agenda kukola sente zonna nga zigwera mu baana be. Kituufu. Kati gwe omusajja obeera omugenda ganyulwamu lwa. Wabula Eddy oli mukambwe. Anti omusajja sente bwakoze abuleeta naye n'aleetayo obw'okumeeza obutonotono. Ne waba tabeeredde kasita aliisa ewaka. Nze nkubuulira amazima. Ebyo mu bintu by'okwekoza tikulwokuba otya abantu okukuvuma. Obeera musiru obeera mulalu. Bannaye kanyinyuke ngende naabe musule bulungi. Ekitegeeza Eddy ebya extended family tobiwagira ebye Uganda kati gwe Sweden yakwonoona gwe oli kimu mukazi wo n'abaana be ebisigadde toyagala. Extended family njikiririzaamu era nange nina bendabirira. Uganda besizaala. Nina abaana babasisita bwe batyo. Extended family omwana otaba wuwo oba oyamba muyambe. Naye ono gw'oleese nti mukyala wo yeefuula wuwo era seba amanyi okusiriwaza najja n'agamba taata maama akuyita si byota nno taata n'owunga naye n'olowooza nti gw'omuzaala. Naye abaana bwe babeera independent Eddy babayamba kasita obeera n'omukazi oyo abaana abo n'obayisa bulungi ne basoma ne batuuka esaala ne babayamba mwena. Ng'ani abasomesa? Ng'ani abasomesa? Omusajja nannyini maka yasomesa abaana abakazi bazaala abaana kati bamanyi bataata b'abaana nga gw'ogenda kubeera taata w'abaana. Kakati gwe weebuuzeemu nze Eddy Mezaya omusajja Katonda gwe yatonda n'ampa ku bwongo mpasa ati omukazi alina abaana nga omukazi tamanyi taata w'abaana. Anti kati gwe Eddy laavu tolina naye abasajja waliyo abalina laavu. Muliriza ati nze nina obwongo tosobola kungamba mbu nali ntambula ne bandeepinga era nze nina okugenda nze nina okuwasa baaleepinga. Naye Eddy ffe nga tubaagala n'ebizibu byammwe lwaki temwetika mugugu gwaffe gwe tuba tuzze nagwo. Tubaagala n'ebizibu byammwe. We are the bread providers. Mujja ne tubaagala n'ebizibu byammwe ne tufumba ne tukumira ebizibu byonna ebya famire zammwe okujja otutulira n'otumalako emirembe naye mmwe. Okufumba buli muntu asobola. Nze kankubuulire kati kankulagemu kino. Olaba ffe tuli wano ewaka ewaffe tulina abaana baffe 2. Teri kintu kinyuma nga n'oleeta omugaati n'omanya nti omwana wange ne bwagulya ne guggwawo mulundi olunaku lumu tegukumenya. Kituufu.
Nekyo ddayo n'oleeta. Yeah. Oba kitegedde? Musobola okubeera nga mutambula. Omwana n'aggamba nti njagala soda. Tekikumenya ne obaza oyinamu ogenda n'ozejjako omwana anywe soda. Naye muganda wange ezempeekera. Kubanga nti ono omwana wo bw'agamba taata era kituufu gwe taata we. Kituufu. Naye eri empeekera ajja kujja agambe mbu taata ate bwadde eno ebbali agambe maama njagala kwogeramu ne ddati. Ekitegeeza nawe akimanyi nti nno si gwe taata we akupretendingisa akusika kebo. Bannange Eddy waliwo kasitole kankunyumiza waliwo kasitole waliwo omusajja omu ng'akwanira omukazi byali by'abaana we bityo kati ng'omukazi alina abaana abakulu yajja mu bufumbo n'abaana abakulu kati ne bazaala bano abato abasembayo baali balina abasembayo 3 naye nga bano abakulu bali 2 kati nga baneeno kati bano abaana bazadde bano abato nga bakimanyi nti yoli maama waabwe ye taata waabwe naye nga bakimanyi nti bali omukazi yajja ne bali bakimanyi nti oli abaana ababiri si be babazaala kati ng'omusajja buli waagula awo bano abakulu bamenyereko ku bali eri bazaala mukweko mumenyereko bali buli kirungi kyaleeta agamba gundi menyerako bali kati nga banene abaana bazaala bagamba nedda ddadi abaana mumanyi nabo beteekamu gundi beteekamu agamba ayaaya kati ye nga omusajja bambi bulwaita musajja wattu banene abakulu be bamenyerako bali eri bazaala n'omukazi oyo nga bwe kityo bwe kiri tteeka kati nze anti be bakulu kati nze kankuwulira amazima aga Katonda mu ggulu omuvubuka yenna omusajja atalina bwana okuwasa omukazi alina abaana ekabonero akalaga nti nno tolina waya era kekabonero akalaga nti oli musiru kekabonero akalaga nti obwongo bwo bunafu nga kiki ekyakulemesa okunoonya abawala abato abatalina baana nga nawe tolina mutandikire wamu kubanga ki kubanga obatya ogenza n'oli gwe bayiwayiwedde amaviivi Eddy toyogera bwotyo naawe abantu baba nti kati banene wadde babayiwa amaviivi baba balina responsibility baba balina obuvunaanyizibwa bafaayo teri muntu ayagala kulya ffene yavunda buli muntu ayagala kulya ffene mutoototo okuddako naavunze oli agamba bannange enfe enjala kamale galya kino ekivundu kyogamba kati olinganga agamba nti abakadde baagala bakadde bannaabwe abakadde baagale bakadde bannaabwe nkugambye bwe nti abazaalako baagale abasajja abazaalako kituufu ekyo batuze masindika ekintu kituufu yes omusajja atazaalangako togenda na mukazi gwe bazaalazaalamu edda mpozi nga totegeera kituufu obeera weewe ate omusajja Eddy kakati ate waliwo abasajja bakika kya 2 waliwo omusajja nga yazaalako ayina abaana be naye nga tomuyinaamu baana naye nga buli ssente gy'akola tomuyinaamu baana naye nga buli ssente gy'akola alabirira abaana bali n'abaweerera n'abatwala amasomero ag'ebbeeyi kati nga gwe omukazi owookubiri gwakwanye nga gwe takuwa nnyo naye ng'alabirira abaana be n'omukazi oli naye evuga emmotoka ey'ebbeeyi okutwala abaana okusomera abateeramu amafuta naye nga gwe gwakwanye owookubiri gwe omupya tolina ky'omugyamu abo abasajja nabo batama anti nawe zaala nze saagala ssente za bba wange mukwano oba omusajja mufunye buli kaseera abeere nga aziteeka mu baana benze ba afunirawo anti nawe zaala ssente abeere nga aziteeka mu baana gw'ozadde gwe lwaki oyagala akuteekemu ssente okusinga abaana be obeera musiru anteekamu ssente okusinga abaana be yes kubanga nze kati nze amwagala olwedde maama we abali abaana abatakyali kugundize nze oli abalabirira baana be abakolera baana teri muntu akolera muntu mulala buli muntu akolera baana be kati nze abampa kijjukira nammwe abasajja muliwo abakazi tuliwo kuweebwa nange nzija mu bufumbo bwe nga nzeeko kapaati nange ondabirireko lwaki ssente zonna oba oziwa abaana bo ng'atezaala ekisumuluzo kiri kimu kuzaala kati gwe bagambye amaziga Suzani gakaaba ogamanyi Suzani Makula
Oyo mukazi tuyinza n'okukeera ku makya ne bagamba yesse. Akatambi nakalabe Eddy wamukoledde live nno naawe. Tuyinza n'okukeera ku makya ne batuluga ne bamubika mbu yeewadde obutuwa. Ku statement gye yayogedde eyo. Yafumbibwa omusajja alina ssente bujingo. Kati buli muntu yenna amutunuulidde. Bujingo kati akaaba amaziga agambe ekintu kyenneesembeza abaana talina mwana amuyita taata ali close. Abantu abamuyita taata be bali benjogeddeko ab'olusuusuutizo. Ba Grace Kane be bayita bujingo taata naye nga yamuzaala. Omwana wa Susan yayita bujingo daddy. Naye golooza bujingo tamanyi nti oli omwana amusiriwaza. Olowooza omwana tamanyi taata we. Owange Eddy. Alabika daddy omwana omukkakkamu okusinga ku bali abaana abalala. Ekiriyo nze nkubuulidde. Teriyo muntu yenna ayinza kwagala mwana ate gw'atazaala singa wuwe. Owe ne bw'abeera mulalwa atya yabeera owuwe. Kati kyokamba Eddy wembeera nga nina omwana wange nga naawe olina abaana bo. Tosobola kwagala abaana bonna kyekimu nga tulina abaana. Mbaagala kyenka awo nsobola okubaagala nti sisobola kwagala baabo okusinga bange. Kakati tulaba nga obufumbo buba kyova olaba ebyobufumbo bino biba bizibu. Kubanga nze abaana banga bibonagala baabo okusinga abange biba biralamu ate. Kati kambuuzeemu nkuwasizza olina abaana bo. Nsobola okukwata ssente nensooka mpa omwana wo atwale ku school fees ng'obanga atudde awaka. Oli musiru. Akati gw'oyagala obanga abeere ng'atudde waka abo basookeyo nga bange bali wako bo abaana bonna mbadde bonna obatemula. Ati nze nnoonya ssente owange buli kimu yasooka okufuna. Eddy toyogera bintu ebyo binyiiza abalabi mukwano. Anti kyekyo muti mwagala mazima kati gwe bagamba nyinza okukwata ssente nsooke mpa owa neighbor. Nze omwana owange ng'atudde waka. Ago ge mazima teri muntu ayagala wa neighbor kusinga mwana we. Tosobola kukeera ku makya n'owaana omukyala wa neighbor nti bannange omusajja oli alina omukazi obulungi. Nga maama wo yali wano tomuwaananga kubeera weewe. Sooka owaanewo sooka owa ali akkute. Awo nkusemba towaana muntu mulala omukazi mulala ate ng'owuwo atudde wali towaana ogala Eddy aliko omukazi gw'owuwo nawe mufuule ekyo kyoyagala. Tekisoboka. Nze omwana owange asooka kufuna school fees ne ndyoka njiya ndi wafisi zifiseewo oba tewali. Munnange ngamba naawe nti baby love gamba John oyo ajja kudda ku ssomero wiiki ejja tunoonyeeyo kasente. N'owange bwe zibaawo simujuliza. Oli mutuufu. N'oli gwe wazaalamu abaana omusajja gwe wazaalamu abaana naye akolerera ababe. Kituufu. Omanya abantu abasinga tebaagala mazima naye nga amazima galuma. Eno topic ekwata ku bangi mukwano emitima gy'abangi ekwata ku bakazi bangi abalina abaana. Oyo Hajjat kye yayogedde abantu babadde bakikuba mu challenge okuva ku makya obwedde abantu boogera ku ebyo. Ayogera atya bw'atyo? Kati kino kankikubuulira amazima. Omanye abantu tebaagala kuwulira mazima. Nze nkubuulira amazima ne bwebeera lunaku lukulu Yade Christmas biki omwana owange yasooka okwambala engatto. Era bwe babeera nga bali awakaka tugambe ninawo abaana 2 3 omukyala alinawo 2. Bwe nnoonya ssente nsooka kujja kutiza abaana baali ne nziteeka wali nti ziwezi. Abo bosi wabbiirwa engatto zaabwe ziwezi kati kannoonye ezaabali. Ate bwe ngenda okuzigula bano abaana abange be mbaleetera bata abaana neighbor mbaleetera abamukyala bange mbaleetera owino. Yes. Ekyo nze nkikubuulira amazima. Eddy ate ono ayagala omusindikira ennamba. Alwa. Oyo baby please send me your number. What ayagala kukubira ina stories ayagala okugamba.
nga simulabye. Uyo Bushira Kafuloko. Agambye, baby, please send me your number. I want to call you. I have a story. Faruku. Ayagala musindi. Ayina byayagala okunyumiza Ndoza emboozi. Uganda mulabe. Si buli muntu ali e Bulaya nti yasoma katono tamanyi na kusoma mannya mbu Bushira. Baby love olabye. Nze bujja abantu mbagamba nti si buli muntu ali e Bulaya nti yasoma. Bushira. Olwokuba ngambye Bushira. Ate kati obeera tomanyi na kusoma mannya. Nawe oli Bulaya. Kati ekyo kibalaga nti e Bulaya obeera n'abataasoma. Nawe wabula Eddy omanyiira. Eddy omanyiira. Erinnya Bashiri likwatagana ne Bushira. Nze nno ndabako mukwano nyambala galubindi. Kyova tolaba bulungi. Tulaba bulungi erinnya ate obugambo butono. Weewolerezza. Tulaba bulungi kituufu. Bashir oyo abadde ayagala ku story gy'ayagala okugamba. Awo weewolerezza. Bashiri nkufolowinze baaka mpereza kahayi nkuddemu nkuweereza ennamba. Aha. Wakati Eddy obadde onkubira kinti sasoma. Omulimu gwenkolera yegwa ntwalayo. Ate kati ab'e Bulaya nze obanyumiza. Twala mumuli. Oyagala nkole live nga ndi ku mulimu olabe wenkolera. Ab'e Bulaya tebabanyumiza. Nkozi abo bomanyi abalimba nze sirimba mukwano neeberera. Kati wabeera nga osobola okusoma Bashir n'omusoma Bushira. Toza kutera kumata ngamba nti sinako galubindi nvaako nze tonkuba Eddy nvaako. Nedda kati oba wasoma ki? Nvaako nasoma. Nasoma manya ga Luganda oluzungu sirumanyi bulungi manyi Luganda. Amanya go Luganda kati Uganda oba ogenda disoma otya? Zate n'Oluganda ndwogera naye n'okulusoma sirumanyi. Kati Uganda oba era ogenda disoma otya? Uganda tulina bwe tuli mu nsi shengenji tuli mu nsi tuli mu bagundi ba China tuli mu China mukwano Oluganda toleeta. Ekyamazima kiri nti abasajja balekerawo okumanyira abakazi bannakazadde b'eggwanga ffe ababazaala ssebo tebatumanyiira. Baby love okola mulimu ki e Netherlands? Nze ndeka nze ntandika okwogera neno nze seemulisa mukwano. Baby love okola mulimu ki e Netherlands? Nze nvuga baasi. Waliwo ebintu eby'omunda Eddy tombuza tuveeyo tugende ewalala. Nze nvuga baasi gwe okola mulimu ki? Nze nkola ku reception receptionist. Ku hoteri? Si ku hoteri. Organization. Era bamanyi olusi nkola ne live nga ndi ku mulimu nga ntudde. Organization? Yes. Oba company? Organization. Ekola biki organization eyamba baki? Nvaako Eddy. Wemba nkola live zange jangu ndabe live nzikolera. Ate kati omulimu gwokola guswaza. Gamba nti nkola mu organization gye bayita UNICEF. Ekola ku kino. Ekola ku basiyazi. Eyamba baana. Okola ku kino. Bayikola ku bantu. Banene abajjo abano ba lawyers abagala contact person ebitabo bitabaye contact person okuyambibwako engeri emu oba endala. Abantu babeera mu office okuyamba abantu abatalina mayumba abatalina biki webitabo ebityo. Kwegamba okola mu office gye bayita ya integration. Eyo. That is nice. Wentuula ssebo. Era oluusi nkolerako ne live abantu ne bajja ne babeera nga ndi busy enkola. Naye nga kyo tekirina buzibu mukwano. Ekyo kirungi ekitegeeza beba mwe bakubira amasimu n'omugamba weetaagaani n'omuyunga ku layini ye. Byagenda kusoma era olulimi olina okuba nga olumanyi olusoma. Ekyo oba osomeyo ka certificate. Ate era bakugamba olina okwongerako. Ebyo bya certificate just kuyigiriza connecting amasimu. Naye ate mba njagala kuwongerako era. Nina ejjalo kyenjagala ekirala njagala kuwongerako. Banga kye Netherlands. Nze. Maze emyaka 14. Kati gwe wakona. Naye Eddy omanyiira.
Ndio majira banda. Abantu omanya amazima galuma. Nze kankubuulire baby love. Omuntu anaasoma e Bulaaya. Emyaka gino 10 egisooka ogiraba. Mwasomera. Naye omuntu kasita amala okunoonya kasente n'afuna ebizibu biru zine ziyitirira abatakyasobola kusoma kati goyina ebizibu bingi. Eddy sina bizibu na kimu muganda wange. Kati omuntu bwakubuuza lwaki mu myaka 10 era n'omulimu gwange gwenkola ngwenyumirizaamu kubanga era abakulina batono si kyanguze sikola cleaning dia. Uliriza ogambye oyagala kuddayo kusoma kukola upgrade. Nkugambye wenkolera nsobola okwongerako neera bwembanja gadde eddala nenga sitoyina mu program era kiri mu program kubanga sina bizibu bingi bimpa stress. Baby love olaba bwenkubuulira amazima wallahi kizibu omuntu amaze emyaka 14 wane e Bulaaya okuddayo okusoma ku 10 abaddayo ne basoma babeera omu babiri. Kati nnoze omu ku 10. Kankusabire kati bwenkubuuza lwaki nsabira era nja kudda wano Eddy nkugambe nsabira era nitapesta mondo anteekeko omukono. Baby love kati bwenkubuuza lwaki mu myaka 14 gino obadde tosoma by'oyagala kuba gibeera gyakutereza bulamu. Teweerabira nti emyaka egisooka oba okyali mu mpapula guluba nga tebannatereza makubogo. Yes, nozifuna. Aha, nozifuna kati gwe omanyi nti oba empapula nazifunira mu bbanga kyakutereeza byonna kufuna passport genda kusoma manyi bbanga kiri nabikolera. Omuntu w'otuuka okufunira passport kiriza oba gaana obeera osomye kubanga bw'omala ofuna empapula oyisawo emyaka 5. Kati mu myaka 5 gye giri gy'osomeddemu olulimi n'ofuniramu ne ka certificate kaako. Yes. N'onoonya ku ssente. At least omuntu anaasoma akolayo emyaka 2 gumu n'addamu n'asoma. Naye omuntu nkubuulira amazima kizibu nnyo. Yes, bwekito wekiri naye kati gw'omanyi kinti oba ndi mu kkubo ndi mu biteekateeka nkyakola ssente okwezzaayo omanyi ki Eddy ebintu bigenda mpolampola kasita oba ng'olina omulimu ogulabikako wano ku Bulaaya nti nkola omulimu bwe guti njagala kwongerako egitali gino emirimu gya wansi nti teweetaaga kusoma gye bujja mu maaso eyo siri mukadde nti nkaddiyo okusoma nkyayina Baby love mpuliriza nze nakola bwe nti bwe najja wano e Sweden ne nfuna empapula saakola ku mulimu gwonna nalya ssente za gavumenti ke bayita akamwanyi. Otyo? N'ensoma nga sikola mulimu gwonna. Abantu ne banvuma oyo takola biki ye naye nga ndi kamwanyi naye nga nsoma. Ne mmala okusoma byonna bye nsomye. Kati ndi mu kukola. Ate ne Rita mukyala wange bw'atyo bwe yakola. Era naye namugamba Rita tuli akamwanyi nga betutereeza future. Ne tukalya. N'asoma kati akola kati sawa ya kukola. Oba kitegeera? Yes. Rita yasomera emyaka 8. Nze nasomera emyaka ndowooza giringa 9. Oba ntegedde bulungi naye nga tumanyi nti bwe tunaamaliza tujja kweyagala. Anti era byebyo kitwala ebbanga Eddy ng'omuntu naye ng'ate naffe twali tusobola okusomayo ku certificate ng'obwa wangi myaka 9 wali osoma busawo wali osoma emyaka 9 okusoma olulimi nalusomera emyaka 4. Emyaka yes bwe namala olulimi okutuuka ku level ekkirizibwa ku university ne ka certificate eri atakalina mukwano okovoola nti ka certificate ninamu naawe baby love jawe gundi netandika okukuŋŋaanya points ezitwala mu higher college oba mu university. Kati points ezo simanyi mathematics biki ebyo nga bw'obimanyipo okuweza points. Nabisomera emyaka
jalo b'emyaka ebiri ebyo nga mbiwezezza kati nendoka ngenda mu masannyalaze ogambye wasoma olulimi emyaka 4 n'osoma okutoolako n'okugattako emyaka 2 then n'ogenda mu masannyalaze namala okukoza points nengenda mu masannyalaze kati amasannyalaze nagasomera emyaka 2 kitundu kiki osomera ebbanga ddene kankubuzayo ekibuuzo Mezaya osomera ebbanga ddene lwakuba oli kijonyogere ntya okwata mpola nedda mumalirize Eddy mumalirize mukwatemu 1 to 1 bigambo bya lulimi kati kambuuze osomerera ebbanga ddene kati okugattako n'okutolako okusomera emyaka 2 kiki obuzibu buliwa anti kakati labayo nze ng'oggyeko olulimi lwe namaliriza okumalayo lwonna olwetaagisa sirina kiwandiiko kya buyigirize kye najja nakyo okuva e Uganda nkuwulira nga neetaaga okusomera ddala okuva mu primary paka kumalako secondary kati mu myaka egyo 2 nalina speed ennyo kubanga ebimu nabikoleranga weeks 2 weeks 3 omwezi gumu bwe bityo paka lwe naweza points zonna paka lwe nakola ebibuuzo bya secondary nekola ebibuuzo nemmala secondary nembeera nga ndi admitted kati points zange nebe njagala okugenda enkya ku university yonna nsaba course gye njagadde ejamu ebyo bennasoma benakuŋŋaanya naye kati bannaffe abamu bwe bajja wano kasita bayiga olulimi olusookerwako nga bagenda mu certificate nga Baby Love ke yafuna Eddy mukwano lekera afuneyo ku kalimu Eddy nze saakola certificate kufuna kalimu. I'm a professional, I know what I like. Sobola kubuka ku mulimu kuva kuno ate ngende ku mulala. Nze njagala nnyo omulimu gwenkoze gwenkola nti gwego gwenkola era ne professional yage egenda okubeera yogo. Sijja kukola I tried my best. Oba nina ka certificate isoke kasita kankuza wali bandabira. Baby Love toleta public sympathy. Eddy, Baby Love soko mundekere. Soko mundekere Baby Love Mezaya. Kamunaye ke kalimu kanga akambesa nyu n'emirembe akatanswaza mu lujjudde. Nebwegenda ku macha nekubanga jangu ndabe wenkolera Eddy osobola okujja n'olaba wenkolera n'ogamba kyekyo. Oba ka certificate kantuuza wali wenjagala omulimu ogutaswaza. Baby Love. Wadi? Ogambye oli professional. Sigambye nti ndi professional ngambye enkola. Ndi professional ngambye wenkolera njagala nsome omulimu gwange gufuuke professional. Mbere wadde nkoze ka certificate nfune ebiwandiiko ebitegeerekekako okitegedde kati Baby Love olongoosezza kati onkutegedde oyagala kubeera ngambye nti njagala nywere naye nga sigambye nti omulimu gwenkola gunswaza a job that is ogulabikako bannayuganda abasinga tebagulina mubeera musonya mukola mirimu mikyakuza ogwange it's presentable. Ulira Baby Love kati awo tukwataganye oyagala kufuuka professional alongoosezaamu weebale kati awo ogenda bulungi lulyo badde ogambye oli professional njagala kubeera tweyanze kirungi ekyo kirungi mukwano experience kubanga ninamu experience nagakukolera emyaka 7 ogwo waguwasa Eddy Mezaya kankubuzayo ekibuuzo lwaki abannayuganda abali ku byabasinga ebiseera ebisinga ogenda okwekanga nti omuntu wafuna omulimu agukola paka kufa nga takyusizza anti ensonga ziri 2 zokka eno si kyangu okufuna amayumba ompuliriza njave mu kitundu kino adde mu kitundu ekirala kati tractor y'ennyumba yokka esobola okusiba ku mulimu ng'ogukooye n'ate
toyagala oba kitegeera kizibu ofuna ennyumba mu kitundu ekirala eyemu ekyokubiri bannayuganda abasinga obungi tebaasoma tubeera ne certificate waffe oba oli ayingira ku mulimu nga bwaguvaako tasobola kukola CV akola experience yokka naye salaama kizibu osanga omuntu eyasoma kaneegerezeeko nganzi Eddy totulima nti naye wasoma nnyo tuleke naawe kati ogamba ffe betwakola tetwasoma gwe yasoma no ku Bulaaya we katuleke munaawe wamma nkugamba kati nganzi nsobola okugamba nti omulimu guno ngukoze emyaka 2 ngukoyika ngende ku mulala kati nga mulimu ki gw'osobola okugamba nti guno ngukoyika ngende nkwata omulala bwe nakusoma amasannyalaze nagakolamu omwaka gumu nenvaawo nga mbikoye nenzira mu bbaasi bwe nkoowa bbaasi nsobola okuvuga train bwe nkoowa train nsobola okuvuga biroole kati otambulira mu kuvuga n'amasannyalaze yes ekyo gyonna professional jobs nze ndi professional nina professions nnya yes naye kambabulire wamma wano n'abazungu buli omu wali mukolera professional job yo gyalina gy'obeerako paka bukadde paka kufa weaba bakusayinize ini paka emyaka gyonna salaama bebiravu salaama kyabuuzizza ne munnyonnyola oyo abeera alina profession emu kuba ogenda olaba nga kati nze namuganda wange yajja e Bulaaya ali London eyo n'omulimu yatandikira ku mulimu gw'abakanaabe n'abuvaako naye omusajja akuuse kati essaawa zinali mu kiyungu akuuse yakuuta amasepiki n'agakutira emyaka 5 n'ava mu masepiki kati afumba kamere naye omugamba olaba mukwano oteekayo obudde n'okutusoma okuyita ebibuuzo mukwano oteekayo bebira musooka osirikemu abasoma tuba twogera osirika kati essaawa zino kati nga gwe woogambye nti ova mu bbaasi nodda mu train kati ye yavudde mu masepiki kati yazija emyaka 3 emabega badde afumba kamere naye ng'omulaba kati obulamu bwe bwonna bugenda kutambulira omwo mu kiyungu okitegeera kati munnange ate salaama kankubuulire emirimu egisinga okubeera egy'obulabe wano e Bulaaya ogimanyi sigimanyi ssebo kwe kukola mu ffumbiro olwaki gwa bulabe ebyuma bino ebifumba emmere bikuba ebbugumu bimashiini ebyo bikuba ebbugumu taata abantu abo era ogenda okuvaamu bwati eno tubeera mu winto ng'omuzira webweru igukutte naye eri nga yeyeyambudde atuyo zikulukuta mpulira oba okitegeera mpulira kati gwe baliriramu omuntu leero awangaalidde mu bbugumu eryo okumala wiiki okumala omwezi teriyo ffumbiro lya SC tebakulimba kuba ebyuma bino ebitukolera emigaati gino simanyi kuba wano buli restaurant ezisinga obungi tebasuubula migaati baleetera ddala agikola be bagyefumbira awo kati baliriramu omuntu ali mu mbeera ezo wadde bakolera mu shift nze nzize njagala bumugundi bampeyo simanyi chicken wing nze njagala chips ebintu ntubwe bityo bambi buli kaseera babeera bwe bati ebbugumu liyitirivu kyova olaba nga banywa nnyo nanti kati ekyo kyembadde ŋŋamba nti mu muganda wange wali mu kusooka bwe yali talina byogera bisoma yali akuba lupiira naye kati we yafuna ebisoma n'agenda n'atandika okuuta amasepiki mu kukyusaamu ate yadda mu kufumba tasobola kunoonyayo mulimu mulala ate asoma kati gwe mistake gy'oliko kati gwe oyagala anoonye mulimu ky'ataasoma kuba kati wabeera ng'avudde ku ogwo alina kugenda mu factory oba kwera tasobola genda n'atunda mu maduuka ago amanene obeera wasoma serozi
naye lindako kanziremu salamu lindako Eddy salamu oyo omusajja waneno kiwandiikibwa nti omuntu ayinza okuddayo okusoma paka myaka 65 kasita abange emyaka gikyali buto bano myaka 4 n'okukirira wansi oba 5 basobola okuddayo ne basoma era n'atuukiriza ekyo ekiroto kye kyayagala abeere teri muntu ajja kugamba nti okaddiye nnyo tokisobola nedda everything is possible kasita obanga otaddeyo obwongo basobola anti kakati labayo baby love olaba kati gwe wagenda n'osoma aka certificate kafaako nabula Eddy nvaako uliriza abantu abasinga obungi baby love bava e Uganda abantu bemanyi buli muntu amanyi bwa amagezi ge begayimiridde tolowooza nti n'oyo agenze omuliro ne gumwokera emyaka 7 tolowooza nti ye teyegomba kukola mulimu mulala gumuwa time naye bepimamu ng'amagezi tebalina kisinzira naki kyoyagala Eddy wano kubanga si buli muntu nti teri yayagala kubeera mu fumbiro gugambye gwomanyi kyabayita effumbiro watikankulaga esalaama tulina omulimu gw'okwala ebitanda bakola mawoteeri omulimu gw'abasookerwako omulimu gw'abakola mu mawoteeri. This is the most dangerous job one in Bulaya and very stupid. How? Njagala salama bobera ng'olina abaana weeweeyo olunaku lumu ogende oyale ekitanda kyo oyale n'eby'abaana jasi abaana bo onoogenda okumaliriza ebitanda 3-4 nga backbone yeekaase toyagala kuyimirira naye kati baliriramu bano abantu bano abakola mu ziwooteeri ezo buli muntu bamuteerawo gundi suba nkulamusiza buli muntu bamuteerawo roster nti agenda kuwala ebitanda 15 kuba zino wooteeri ebeera ne ruumu 100 kati njagala olabe oyaze ebitanda 15 leero n'enkya naluli muganda wange ogenda okulaba nga bakaboni baagala giteeka mu kyuma naye nga Eddy era abakola ebyo gye bali oli n'akulaga nti ogwo omulimu gwakola omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano naye nga babikolera wama mu bugubi naye nga Eddy emirimu gya wano gyakakaalukana tolowooza nti waliwo omulimu ogutali gwakakaalukana okuleka okutuula ewamu wamma kati nze kankulaga olaba omulimu gw'okulabirira abakadde oba abantu abo baliko obuzibu kati natera kyembadde ngenda okubuuza kati omulimu ogwo ogw'okulabirira abakadde ekyamazima kiri nti ng'oggyeko ekintu ekigulimu kusiba pampa kutwala abantu ku toyireti bakulu banno kuba naaza nga beepamidde kasito kyako eyo yokka omulimu ogwo mulungi nnyo nti abantu tebamenyeka oli bamukwasa omulwadde n'agenda omulwadde neyeebaka n'amugerera tayimu nga ngenda muwa mmere oba n'amutwalako mu toyireti n'amunaaza ne kiggwa olwo olunaku luwedde ne babeera omukunya kati ogw'omulimu kati ogw'omulimu osanga omuntu ng'agukoledde emyaka 40 kubanga tegumenya kambuzayo Mezaya kati omuntu okugenda mu bakadde abalina kukola biki ate alina kusomanga biki aba alina okusoma abeera ne certificate ebira ya bbanga ki gye bayita assistant nurse mu luzungu naye ng'abantu abagenda ogikola egyo emirimu okuleka ng'olina omutima tosobola kulaba ng'olaba bbiwa omuntu buli lunaku olina okubeera ng'olina omutima tolowooza nti abantu bagikola emirimu egyo nga bagyagala mukwano nina mikwano gyange bannansi bangi naye ng'egyo emirimu bannange gimenya bw'ovanga okulaba ku bbiwa omuntu omuntu n'okukyusa pampa ate sente bw'oba wazikoze era olina kuzeerira tolina kudda sente bebiravu labayo omuntu alabirira abakadde n'onaayera mulimu ky'okusinga okumenya kubanga wamma onaayera balirira mu salaama bakututte mu ssomero abaana baddukanidde zitoyireti gwe nojja abaana gye baddukanidde gw'ogikuuba oli wanyiriza eminyira olina okulongoosaawo gwe olunaku n'obeera ng'okola egyo gyonna emirimu gyonna twalize wamu gyonna emirimu mikyafu lwakuba abantu bafunamu sente naye mikyafu
ate ebiseera ebisinga egyo emirimu abaddugavu be basinga okolamu egyo emirimu egyo gyagogoola ono nawali abazungu babeera kuli nga bamotalinga batunulira butunulizi genda okole wano genda okole wano abaddugavu bennyini bagenda ne bakola emirimu egyo naye obuli ababeera mu bulumi kituufu nedda bebiraavu siganye naye ŋŋamba ng'oggyeko ebyo byokka byoyogedde ebibi ebigulimu ogwo omulimu tegumenya kituufu oli abo bamusindika awantu nga agenda kulabirira Eddy oba agenda kulabirira Suzani kati Mezaya n'abeera mu nnyumba omwo ne babeera mu kuzannya zaala matatu ne bafumba ne balya ne baseka olweggulo ne lutuuka nadde ewuwe naye era wabeerawo ekintu era nakyo kirina paati yakyo embi si kirungi kale bafuna ssente naye era waliwo paati ezibafunyisa ssente ezo paati enfu ezo embi abantu ze batayagala ab'enyinyala woba bwennyala obwannansi oba tobusobola tosobola kulaba bbi w'abantu kiri kyekugambye wamma ng'oggyeko okulaba bbi naye tekirina effect ku bulamu bwa muntu batono nnyo ku 100 kuliko abantu ng'omu alwala nga balabirira abantu abo abakuze naye njagala olaba abantu bano sokolindeko abantu abeera ebitanda abala obuliri abantu abakola mu zi factory balwala enkya n'eggulo oba kitegeera balwala enkya n'eggulo naye abantu abalabirira abakadde asobola okukola emyaka 3 nga talwalanga nako kuba tebamenyeka tebatuuyana naye ate si kyangu gufuna kubanga oteekwa okubeera ng'osomye neofunayo ka certificate akakatandikirwako bayita assistant nurse naye ate era nago si mwangu kubanga nago oba olina okugusoma n'omala n'otuuka gundi leve eyo nga tolina kukwata mu bikyafu leve etuuka waggulu bazibu nnyo abagituukako ng'olagira bulagizi ssebo naawe olina okusoma n'otuuka eyo ng'olagira anti kaakati abo babeera bambuse ku levo y'obwannansi kati kyekiri kye twabadde twogera babiraafu kati tukwataganye nti kati essaawa zino oli ka certificate ko bw'okola upgrade bajja kujjawo ate bakufuule cashier oba bakufuule supervisor anti bakito bwe kibeera oba kitegedde naye kati gwebuuze awo ku ntebe wootudde okoleddewo emyaka 7 kati kyekimu ne bali kati nabo olinga bali nti noyo akutte emaze okumala ebbanga ddene lwaki takola akugule naye lwaki mwogera nti kukwata mu mazzi bannange lwaki temuwa mulimu gw'abantu ate bakwata baba bakutte muki kale bakwata musenyu longoosa ku lulimi Eddy kankubuulire omanyi abaana abazimbye mu kukwata mu byoyogera omanyi abantu basomesezza abaana munoonya public sympathy buli mulimu wano guleeta ssente twogera you should not talk like that oli mukulembeze yongoosa ku lulimi sikwata mu mazzi ekyamazima kyekyo Suzani wuliriza tukimanyi nti n'abantu bangi bazimbyemu ne ziwooteeri tumanyi nti abantu bagaggawadde nnyo mu mirimu egyo anti gamba nti kulongoosa si kukwata mu mazzi tetujja kugamba nti bakwata mu musenyu kale bakwata mu nfuufu gamba bakwata mubiri buli omu byamanyi togamba mazi Eddy olulimi lulongoose mutata wange mistake eri ku bannayuganda eri emu baagala omusulo oguyite kyayi ate kankubulire Eddy mwena muli ku topic muli off topic nze naze batereza assistant nurse akola mulimu mulala nnyo care worker ne support worker they are really different mwe muli kugatta ekintu kino mulundu tulina katize kankubulire mumpe mwe muting mbasomesa ebiri mu care kakati omuntu gwe bayita support work asupporting omuntu Madam Susan nange mbadde nzize kutereza Eddy manyi sometimes abantu boogera nga boogeza obutamanya nange mbadde nze batereza mirimu ogwotereza ebirala ntereza emirimu bagasa ebintu bino bwego leka Susan amalirize nedda magato leka Susan amalirize dendako kati ne Susan embuuze osooke mundagirire wano bwenkikola mbadde njagala kunyiga wano fenna tubeere wano nga fenna tuli ku level kugundi yemu obubokisi bungi nyigewa Eddy wandindese ebintu bya internet buuza ku balala Magato
Magato. Wagena ngoli specialist mulamba ku managing social media. Ngoli expert mulamba. Ateka tuwulira. Amani amanyi. Ekyo kye finding nze Amanyi. Sibimanyi sikolanga ku live. Waliwo wonyegene obeera multiple gundi bagiyita multiple. Esikuwa icon ejja kugiraba. Mpaka zindalo Eddy. Linda ko soka mundagire tumale ogenda ku kino. Linda ko kati ni Uthman. Tuli vertical twina kubeera squared horizontal. Eddy genda mu setting bagenda kuweereza personalities olabe gundi okebere bajja kulaba box oba yagala tubere ku level yemu oba yagala kati ngenza mu settings kati nyigewa. Gwe va mu kinene soko ve mu kinene gwe. Ate nve mu ntya. Nyigawo okuvaamu. Omala kunyiga walike kakuliba bonyiga ali obovaamu automatic. Bananga amanya tubuulire tuyige. Andika tusoka kuva mu kinene nga tonna soko ve. Tomanyi. Magato tomanyi olinga nze. Oba wano support nani profit nedda. Ako kitegeeza kirala. Bananga ni amanyi. Ali mu comment tubuulire wenyiga. Tugende mu maaso. Tulagirire bw'obikola ani. Content disclosure. Susan Faranganze. Eddy. Simanyi. Tandala kulimba. Sirimba bantu munanga ate ne paka mbimanyi n'embyono. Bannange nyiga wani abimanyi. Eddy anto otujje ku mulamwa. Benda kwamala okuyiga kano. Ogenda mu maaso. Mumbejja alabika amanyi. Mumbejja. Ate Samu Mameri tamanyi. Oyo yefala. Kati bireke bibeerenga bwe biri. Eddy bireke tugende mu maaso. Okay. Eddy bireke kubanga wandibadde okisetingirawo olw'ensonga gw'oyetadde mu kinene nnyo wandibadde weeteeka ng'otoli munene nnyo. Waliwo gye bayita grid oba osobola okugiraba. Banaye tugenda kwonoona live tumuleke. Ogambye waliwo gye bayita grid. Muleke ono weegalangaala abeerenga nze ow'embaali. Tugende mu maaso kasita tulabirire. Wamma tugende grid. Twazi wano kusoma TikTok bwekola. Grid okalaba. Topic tudde ku kirala. Tugende ku topic bireke Eddy. Ebigambo bigenda kubula bye twagala okuwugira naawe. Yabadde atusomesa. Amatandike yabadde agala otusomesa nange. Eddy njagala kutegeeza abawuliriza omulimu guno ogwa care ogwa support work assistant nurse ne nurse tukugatta. Abantu bano banjawulo nnyo bali so different. Omuntu gwe bayita akola support work y'omuntu Eddy y'omuntu asupporting omuntu yeesobola. Tulinayo abantu ng'asobola kwenaaza naye ng'ate olina omujjukiza nti mira eddagala oba n'okumumonitaringa obeera omusupportingako naye akolako naawe n'okolako. Ayeetwala emanju n'omugamba weerongooseza okumujjukiza. Okiwulira Eddy oyo gwe bayita. Kakati ndako tugende nga tubuuza. Kati Susan oyo support worker gw'ogambye. Bw'asoma abeera ku level ki afuna ka certificate afuna kaki? Kaakati ngenda kugamba I'm going to talk based on UK. Simanyi ensi ndala kubanga buli Uganda balina enjeje gye bakola ebintu byabwe. Buli mulimu gwonna bw'osoma ova mu kifo ky'oli n'ogenda mu kirala. Kiringa bw'ogamba otandika mu P1 kati support work ne care work. Care y'omuntu gw'ogambye nti ayambako okulongoosa biri zesobola biisa mu kamwa katubitwalira awo
kakati support worker ya supporting kati Eddy wegitwalira mweyagala after support worker y'omuntu asingako care tulaba level zendi okuwa Eddy care ne support worker ogambe care kakati waliwo certificates baziyita zino ezakatandibwako kuba n'abanafu abakava mu Africa oyo asoma bbanga ki okugifuna it depends naye ako ka certificate osobola kukakolera 3 weeks osobola kukakolera kati ate ono Susan atugamba batasoma 3 weeks oba osomye eki anti kati yayogera ebibye basing in UK basic bakuwa basic services nga bo bagamba osomera ku mulimu bakulagirira ebyokukola ebitonotono oyo aba teyasoma buli muntu asobola kubeera keyara okiraba kati nga bwe nakuyigiriza nti Eddy wano bafumba bwe bati microwave bagiteekako bwe bati kuka bagikola bwe bati basic one buno butonotono bw'okungulu kati tosobola kusanga keyara ng'agaba ddagala kujjako nga bamuwa training okitegeera kakati support work ate yasobola kugaba ddagala kubanga ye yakolera ddala training asobola kubeera ne level 3 gyegimwatu bayitanga NVQ kati ziri certificate bakijjawo kya NVQ kati abali ku level 3 kati kayawaka yasomera bbanga ki kayawaka sijja kulima abamu tebasoma bakolera ku mulimu bayigira ku mulimu nedda bambi ndi kwogera mazima Eddy oyo ayogera bintu biri eri experience ebibeera eri njogera basic on UK ensigala mu nsonyi bwe sibimanyi nawe Eddy naye njakogera best to hear kakati ekirala kyensobola okugamba Eddy practical nga wonokera ku macha n'ogamba okulongoosa omuntu ng'olaba nti balongoosa we bati ne we bati kati Eddy kankubulire nze mu 2003 sirika gwe tewasoma kankubulire Eddy nze mu 2003 nali PA abamu baali temunabana kuva mu Uganda we muli PA means personal assistant nga Eddy bwonywa ekikopo ekyo nze nkijjawo bwe tugenda mu theater bangamba leta makansi gundi naye nga PA asobola kubeera ate naye ayiga kubajjukira buli makansi gye bakutuma ogikwata nze nkuweereza oba Uganda yandibadde waitress ngogamba tugenda mu theater nze nenkugoberera Suzani leta pamba Suzani that is a personal PA kati kyemugasse omulimu guno gwa njawulo kati bwobeera personal PA ofuna opportunities ng'ofuuse mutuuze wa Bungereza njogera mu by'Ebungereza ba advertising within the hospital oba oyagala ku upgrading okiraba Eddy jjukira ne bw'ova Uganda ng'olina degree Eddy otuuka wano ng'ate olina okukola ki olina okuyita mu bye bakola obitegeere kubanga ewaffe tebiriyo ebimu amalwaliro g'ewaffe we don't have that care that love ngeri gye tukolamu ebintu wano osiimuula omuntu pupu naye ng'olina okusimayiringa they have to train you to do that tosobola kwenyanyala okumulaga nti kyokola tokyagala kuba mulimu kaakati support work ne care kati ne tujja ku care assistant naye era akolanga assistant kati nurse assistant naye abeeranga boolaba personal care PA nurse assistant be bano abaolaba abayala obuliri mu ddwaliro abajjawo ng'okaŋŋambe omukyala azadde ne mujjayaga amasuuka ne mutereeza ne muyamba omulwadde mbaleetera mmere abo bonna boolaba bagwa mu kiti ekyo naye njogedde simanyi nsi ndala bwe babikola naye bano abantu buli muntu alowooza nti buli omu akola bwa keya ne mugatta omulimu guno gulimu positions nnyingi eringa bw'olaba mwa naasi naasi tulina brands nnyingi buli omu alina brandi ye kyentegedde mu kusomesa kwa Susan kiwadde abawuliriza lwaki bannayuganda bettanira nnyo okugenda UK kubanga tebasoma a lot of people tubagamba ne bwe bali wasoma wano tulina abantu nga teboogera luzungu bati bakeerers they don't speak English kakati kentangazemu mu Eddy no sokola kentangazemu Eddy ekikozesa mu Uganda olowooza gwe yasoma ne mukazi wo katugobafuna ka certificate serika
Nsooke ntangaze Eddy. Babirabu siriko ogenda osome. Abasoma twogera. Agatto kamaliriza nange njogere Eddy. Wamma mumbe kyogenda kwogera ngenda ko Magato. Susan tugenda kwogera Luzungu wa. Okay, no problem. Eddy. Ngamba babirabu tugenda kwogera Luzungu tukujjeko. Eddy, ekikozesa bannayuganda omulimu ogwo gwe gwogamba tebasoma guli 24/7 teguli nga mulimu gwa office. Olaka brother wange, it's available job. Giri available mu UK. You can be a private, you can be with the government. Yes, ntejjakera kunkya ogenda okole mu office saawa 3 oveyo 11 ddawaka. Naye Eddy omanyi nga babongezezza ssente etteeka lya Bungereza. Tukimanyi mufuna ssente. Naye kati ogenda kuwulira mu mbejja agenda kubuulira bye bakola wano Sweden ozirike. Yensonga lwaki bannayuganda mudduka mu nsi zino. Susan, soko owulire nti teno baalitabo osoma weeks 2 simanyi weeks muka. tetumaze naye kati bw'oyogera nga n'omulala ayogera kitegeeza tetujja kuwuliziganya. Genda mazi Magato. Susan annyonnyodde sayidi ye Eddy. Onotegeera nti ekikozesa bannayuganda emirimu egyo mu health care giri around the clock. Waliwo alina echo. And health care is wide. Naye mwe mugyetoolooleza ku muntu kusangula muntu oba kukirininga muntu we mugyetoolooleza wokka. Kakati kankubulire Eddy. Senga oba okola mu Labour Ward abakyala gye bazaalira. Eddy okimanyi nti nga watuusa abakyala gye bazaalira oyinza butayagala kulya ku mmere. Ng'oli ku kiri kya kirininga bakadde. Eddy ebyo tabimanyi. Naye senga otuuka abakyala gye bazaalira Eddy nga beetaaga kaya tolya na mmere. Magato aleeta public sympathy. Buli mulimu hardships. Tuli ku kino tetumikuja aba professionals. Omuntu agenda mu field abeera professional. Eddy listen. Muganda wange Eddy listen. Nalinnya ennyonyi nga tonnalowooza nti onaalinnya ennyonyi gwe Eddy. Listen. Professional wano Sweden gweka professional golooza gweka gwabwina abalala tebali. Okuganda omuntu agenda mu field abeera professional. Eddy, listen, you get to we want to learn. Twagala kuyiga. Nze Eddy mukyala wange doctor. My wife is doctor. Okitegera. Sagala sympathy. Kati gwowo Eddy muki owano doctor obwo muki. Sagala tino tufune sympathy. You don't need sympathy Eddy. Abantu abo gwe boolaba betukolako bemugamba betukolako oba bekine bikola ki. Some of them are professors from Harvard, MIT. Naye atuuka time. Kati onaleta public sympathy. Tumanya abantu buli muntu alwala. Buli muntu akaddiwa. Kati gweyagala public sympathy tuli ku kintu kirala. Eddy toyagala kuyiga. Susan yakugambye. Yakuwadde layers. Ate kakati nedda. Ne kantule n'otuula. Wamma muwulire. Magato mu kifo ky'otunnyonnyola aliko nti abantu abo betukolako baali ba profesa nga bavuga nnyonyi. Tukimanyi. Eddy, mwe mulinamu engeri gye munafuya. Eddy ayogedde Eddy Magato agambye mukazi we doctor profession. Okitegeera. Kati ate onyize nga tugambye gundi mukazi we gy'aliko gy'akola. Tuwuliriza tuli byakula. Nedda Babirabu sikyenyiigidde yatugambye. Kalle muting. Magato atugambye atuggyako nti abo be balongoosa. Bali bavuzi bajo. Bali ba profesa. Tetugambye balongoosa baani. Eddy sikujjaako. Njagala kulaga what is health care is. Nkuwadde ekya maternity labor y'abakyala. Mumbejja. Wanji? Magato tumuwere yellow card. Kamaliriza ensonga za like ayina ensonga. Magato kati avudde ku mulamwa.
omuntu akubuuza mulidde emmere ki ate nagamba nti lumonde ate lumonde bamusima bwe bati ate lumonde alimu vitamini ate alimu protein wagambye bannayuganda tebaasoma kyekibakozesa emirimu egyo nekugamba kisinga nogamba basangula baprofesa nekugamba kisinga gibakozesa giri around the clock giri available 24/7 demand eri unlimited kyenjagala kyosooka otegeere ekyo tukimanyi emirimu mingi tetubuuza mwaki bagikola tugambye nti bannayuganda tebaagala kusoma tetubuuza lwaki bagikola mumbejja Eddy tosobola kugenda wa mukadde nga tolina license certificate mu America era bw'ogendayo bumenyi bw'amateeka bannayuganda tebaagala kusoma kati nze munnange yasoma ka certificate kange saakola mulimu gw'amaanyi at least nasomako Eddy nga yeegizibwa netatuyiwa Eddy Mezaya akazindaalo kako kati nze nange kanjogereko wano simanyi bantu bali mu Sweden wano but Eddy nyenda nange kwogera nga Susan yayogedde according to UK nange nyenda kwogera according to here wano omuntu asobola waliwo okubeera mu health care olirudawa mumbejja nze mbeera Sweden Eddy nali kumitizeko ne Null Shopping nze nkumanya nti abantu abawuliza njagala bakutegeere ndi Sweden sebo so kiri bwe kiti osobola ogenda n'omumbejja wamma tubulira amazima yes ogenda n'osoma waliwo omuntu asobola osoma wa carer bwe babiyita body betrayed mu Luswidi wano asobola osomera emyezi 6 ng'eyo koosi asobola ogenda n'alabirira abakadde myezi 6 myezi 6 kakoosi kaba short omuntu asobola ogenda n'akasoma ate ogenda n'okola ne practice ne bakuyigiriza how to do okulabirira omukadde okola otya how to meet them you know how to respect them byonna okitegeera ne wabeerawo ne course gy'ogambye abakola mu bakadde gy'oyise mbu simanya assistant nurse assistant nurse tebakola mu bakadde bokka bakola ne mu malwaliro okitegeera assistant nurse asobola okukola mu ddwaliro ng'ajjako abalwadde omusaayi ng'amenyalinga pressure ng'akola ikogi ogimanyi ey'omutima okitegeera asobola okukola anything mu ddwaliro ng'ajjanjaba abalwadde asobola n'okuteekako amacupa g'amazzi okitegeera kubanga osoma koose eyo ati sooka owulirize nze ngenda kuwulira what I specialized in kuba nasoma wanje ogambye mu kusooka kakosi kaffe kali k'otandikiddeko ogambye bakasomera emyezi 6 kati mu luzungu beke bayita batyako Kakera, it's Vodbitrade high in Sweden, but it's kakozi ako ka myezi 6 ne 1 Kakera like Vodbitrade ekyageza ko Susan ke yagambye boke basomera weeks yes fe ne waffe tukasomera 6 ne Netherlands 6 nekola account nekola business administration specializing mu account ne wane webiri specializing mu bakadde n'ogenda n'okola practice mu bakadde osobola specializing mumbejja wanje kati difference ogirabe Susan yatugamba bwe bamala osoma emyezi 8 bwe basoma osimanyi weeks 8 ne bagenda ne basomera practical mu ddwaliro. Can I be honest with you Mumbeja? Can I be honest with you? Kaya job abamu tebasomera ddala mu kibiina eyo. I'm so sorry manyi bajja kunyiga naye abamu tebasomera ddala. Kaya they just give you somebody
Denda mukati ninyo tugenda. Denda mumbeja. Kati wane waffe abantu bagenda mu practical. Mumbeja chanyonyode. Ku mwaka ogusembayo. Last year. Yes. Last year. Yes. Kakati Eddy kankubulire kino anyonyola ku assistant nursing. Naye ebyakeya, the truth is wane Bulaya Eddy bw'ojja n'osula ewange nga ndina client kugamba tugenda kukola ne nkuyigiriza. A lot of people. That's why we are facing problems. Kangene kucha Suzanne. Denda mukati. Baby love. Baby love. Denda baby love. Baby love, so I like byako. Okay. Kati echo bannayuganda bali wano batuwuliriza echo bannayuganda bakitegedde kyennyini bulijjo kye tubeera twogera kwa Susan, thank you n'omumbeja mugezezaako okutusiigira akafaananyi ne mulagira ddala difference eri wakati wa zino ensi eza Schengen. Kakati ensi kankuddiremu kugamba ensi yamwe si ya luzungu. That's the problem musoma for a long time. You have to learn the language. Olulimi lugjeeko. Olulimi munange si kyekyo munno tusoma because olulimi kuba wano yensi yaabwe yeeyo kati olulimi ddyo luleke. Yes. Kati olulimi baba olumala dumala ogenda okola koosi yo oyagala osoma. Kati kyebagala okwogera ku bya Suzanne ageze n'agamba omuntu ne keara asobola waliwo omuntu asobola ogenda n'akola ogwo omulimu nga tasomye. Eddy ne wano weebiri gye bali abaana nga tebagenda kusomako ka keara course ak'emyezi 6 naye najja n'akola naye nga bali especially mu bakadde mu malwaliro nedda teryakutwalayo nga no naye ngamba mu bakadde asobola okukolayo katalina wadde course talina wadde anything ekiraga muno yasoma naye just agenda mu practice ne bamugamba okola booti omukadde omulabirira booti omukata booti okitegeera byangu practical byangu tekuliko genamu olina okukipintana ennyo. Kati nekugamba ne kosi y'aba assistant nurse eyo gye kugamba embuno osoma emyaka 2 n'ekitundu negamba omwaka okusembayo ospecialize yakyoyagala okukola. Magata ina kyakubuuza omejja. Yes Magato, kamalirize kano ka statement just n'ogenda n'okola ne specializing yakyoyagala okukola. Waliwo specializing la mu psychology mu psychology no specializing la mu psychiatry because ebaka mu luzungu Eddy psychiatry nze simanyi. Okay, ebya psychiatry webitu no specializing la mu kati soza no simikaji muchi acute batakale acute mu maraliro okitegeera kati eyo mwaka ogusembayo acute mu luzungu kyekima Susan ne Magata acute ward bagita express nedda kale bya maraliro webito nkyera bebagita emergency care. Exactly, thank you very much. Emergency care, yes, emergency care. Kati of course buli muntu omuntu oyo ba specializing achayagala wogena nokola practice. Nogena nokola practice mu maraliro. Kati madamu ayogera mu luswidi practice. Okay. Sorry, practice kante chogere mu luswidi. Denda koma kata kubuuza mu maraliro nga maraliro osobola kuba enovudde nga mubisomye kubanga wabeerayo n'ebitabo bya medicine ebitabo byaki byonna obisomeramu egyo emyaka kati bw'omala okola practice n'ogenda mu ddwaliro Eddy so complete n'ogenda mu ddwaliro kati Eddy njagala kutereeza wano ky'obadde oyogera okusooka Eddy n'ogamba abakola bakadde ba assistant nurse kati njagala kutereeze wano aba assistant nurse tebakola only bakadde ba assistant nurse bakola ne mu malwaliro bitu gyekubuulidde course ne kugamba specializing kyoyagala woba specializing mbakadde that's it abamu bakola mbakadde kubanga baagala kolayo okitegeera
oli nagenda nakola mu malwaliro nga malwaliro osoma ne bakuyigiriza okola boti omusaayi ojjako boti omusaayi okola boti ne boti ne boti neri mu ddwaliro ng'okola practice ng'ogenda kumaliriza practice gye ngamba okolera mu ddwaliro Mumbejja okitegeera n'omaliriza okusoma n'ogenda n'okola gy'okola naye ne mu bakadde osobola okukolayo kubanga si mulimu leka Magatte akubuuzeeyo asina kyembuuza njagala kugamba Eddy gwe abadde Eddy nzana okutereeza nsonga kubanga gogeze n'ogamba abasista nasi bwe bakola mu bakadde basangula biki byonna sorry to say nenjagala nkubuulire mbu abantu abo basista basoma ebitabo byabwe ate si bonna abo bakola eyo bakola ne mu malwaliro ne bajjako omusaayi ne mu malwaliro era nabo era be basangula abalwadde ate abasangula batya abalwadde Mumbejja omulwadde nga yepamidde amusangula mu ddwaliro omuntu akola mu ddwaliro asobola okugjako asobola okukola Eddy babayita ba caregivers. yes muleke ntangaze Eddy neba assistant nurse asobola okukikola tetugambye but ali more than that Magatte soko oyige Susan alina kyatulaze Magatte bino tobimanyi Susan agambye babayita ba caregivers. Susan agambye abantu bali abalwadde nga beepamire mu ddwaliro ababasangula abo singa mbadde ndi kumpi n'emmotoka yange nandikulaze telescope yange wano naye siri kumpi na mmotoka nawe sooka oleke Magatte kati olaba minami bwagambye ati wulira Eddy sooka owulirize ate ogenda okukola mu ddwaliro mina lwakuba tobaddeyo nga njogera ogenda okukola mu ddwaliro kubanga wasoma eyo kosi nga wagimanya kugambye osomera emyaka 2 n'ekitundu Mumbejja okola practice n'ogenda n'okola mu ddwaliro oba tosomye oba tosobola kukola mu ddwaliro Mumbejja sooka owulire bigamba minami simanya tolina okumanya nti LFK ezimu zikyuka okusinziira mu nsi w'oli kati gwe byonnyonnyola byebadde gyogerako tubadde twogera ku bintu bya wano buli omu ayogera ku bintu byabeera otugambye mu America Iza natugambe mu UK ze njogera yawa kati Magatte yasoma ki Magatte tugamba nga mukazi owaalimukono Eddy ennyonnyola by'emukono sebaloza y'emukono yali heresekeya kamalirize kino ati olaba omala okusoma assistant nurse osobola engeri gy'oyogera mbulira kikubuuza kamalirize tojja kumaliriza sinaba kumaliriza gwocha olitugamba nga mukazi owali dokita kamalirize wano ensonga zange leno tuli